buli lunaku abantu mitwalo na mitwalo be bakozesa ekisawe ky'ennyonyi Entebbe ng'abamu babeera bayingira ggwanga ate nga balala bafuluma. Kyokka abamu ku basaabaze bafunye okusoomoozebwa olw'emigugu gyabwe okubbibwa oba okukwatibwamu abakozi b'oku kisaawe ne banyagamu ebintu eby'enjawulo naddala amasimu oba ensimbi enkalu. Kino kye kiwaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula ey'omu bbanga ki Civil Aviation Authority okutandika okunoonyereza ku bikolwa bino ebitandise okuttata n'ekifaananyi ky'Entebbe wamu ne Uganda. Tukoze investigations nga tuzibeesinga ku ezo cases ze baaturipotingira emabegako era ezimu ziwedde nga tukizudde nti mulimu ddala abakozi ababadde bakola ekintu kino era we tukizudde nti babadde bakyenyigiramu tubaggyeko security passes zaabwe ne tubayisa mu disciplinary action ne tubavunaana nga bwe kirina okuba mu mateeka agakolebwa. Olw'okuba ekisaawe kino kikola ng'ensalo ya Uganda n'amawanga amalala, waliwo abakozi abalala bangi ab'ebitongole bya gavumenti abatuusa obuweereza obutali bumu ku basaabaze nga muno mulimu abavunaanyizibwa ku migugu, ab'omusolo, abavunaanyizibwa ku bantu abayingira n'abafuluma eggwanga ssaako n'abakozi abalala bangi. Wano Lujja ategeezezza nti okunoonyereza kuno tekugenda kutunuulira abo bokka abali mu Civil Aviation Authority. Tugezezzaako okulaba nti mu bifo bino mwe tufunye okwemulugunya nti abantu babasabiramu ssente, tugezezzaako okulaba nti CCTV kamera ze tulina ku kisaawe twongedde okuzitunuza mu bifo ebyo tulabe nti omuntu bw'abanga alina gwasaba ssente obanga waliwo amuwa ssente tusobola okumulaba ku CCTV kamera. Mu kiseera kino enteekateeka y'okugaziya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe egenda mu maaso nga Uganda bweyetegekera n'okuzzawo entambula yayo ey'omu bbanga era okusinziira ku Lujja ebifo ebimu binatera okuggibwako engalo ng'ate ebirala bikyali ddala. Tulina runway 2 Entebbe ng'okusinga twali tukozesa runway emu. Runway ey'okubiri eri ku kisaawe ekikadde wano abakungu we batuukira ebadde emaze akabanga nga tekola. Kati runway eyo mulimu gw'okugirongoosa okulaba nti edda mu mbeera ennungi ekola. Gwatandise omwezi guno nga gutandika, tusuubira nti omulimu ogwo gujja kuggwa mu November omwaka guno. Nga ekikolebwa waliwo paati emu gye tuddiddemu ddala obuto, paati covering almost kilometer number, tuggyewo kolas oli abaddewo tuddamu okukola. Ekisaawe kino we kinaggweera kigenda kuba nga kye kimu ku ebyo ebisinga obulungi ku ssemazinga wa Africa.